amanya nzikakoza mwangu kwesiga nnyo pedestrian zibayita Shell ne Total broka zikine ez'omulembe guno don't zino mafuta malala zino mafuta ga Shell na Total naye tunywedde amafuta ku pedestrian zino kubala emyaka nga 30 tunywerako tukolerako saaviisi emmotoka tuzirekawo naye kyali kya mukisa mubi emmotoka ne bagiteekamu dizilo ate era twali twafunyeku sinaalio pedestrian eno nga ebinnya byagendamu amazzi emmotoka zaffe ne zifa naye kyewuunyisa omusajja nannyini pedestrian okubanga yabadde asobola okuyamba abasajja nga bano abagezaako okwetetenkanya naaba nga tasobodde kubayamba ensonga n'azongerayo mu maaso naye emmotoka ya muganda waffe wano emaze ebbanga kumpi mwezi mulamba nga epaakinze ekyayimbuluvinga nti emmotoka era erina okuba nga yeetaaga yingi kubanga ebintu byonna mosire komunireerwe nozo y'emmotoka eno buli nozo miliyoni ya ssente komunireerwe eriko ova 4 miliyoni nosanga emmotoka eno complete total yingini yakolaki yayolondeka so tubadde tusaba omulanga gwaffe bwebanga osobola okutuuka mu b'obuyinza ne babako tebasobodde okutuyamba kubanga ffe sente zitukozesa zonna za mabanja abayindi batubanja basapulaya bonna batubanja